President Yoweri Kaguta Museveni yebazizza enkolagana eriwo wakati wa gavumenti ye n'Abanyala abali e Kayunga. Obubaka bwa President Museveni bwetikiddwa Minister Balaam Barugahara omubeezi w'abavubuka n'abaana ku matikkira ga Ssaabanyala ag'omulundi ogw'e16. Ayingira omugenyi omukulu semerera okuwona omuyigirwaku ayambira okukyakira omugenyi omukulu sobola kusemerera munaabwe enkola yaabwe gy'okolamu emirimu ng'omukama wa Bunyala akusiima emirimu gy'okola kandi agambire yetegekere muno okukolagana naiwe okulola nti abantu baluga mu bunaku agamba mutungira amasanyalaze mukutunga emihanda baitu ekyo tekikumala olina kuyamba abantu bawo kubayya mu bunaku. Ssaabanyala retired Major Ngasa Kikimeze Baker Mpagi II yategese okujjukira nga bwe giweze emyaka 16 ng'akulembera Abanyala emikolo gy'abadde mu ggombolola y'Ebbaale Kayunga. Obubaka bwa President Museveni butambulidde ku kwenyigira mu nkulaakulana mu bulimi era yabawadde shillings obukadde 30 batambuze emirimu. Akusaba abantu abalina obutaka obutalina obutaito mugende mu intensive agriculture oba mu nimeji ya commercial muluge mu byalo ebikaire akubagamba mu byalo ebintu ebirabayamba akugamba osaba abataka baawe n'abantu baawe Obunyala Abanyala boona batagenda kuyiyawo entobazi bazaawule baitu bakusobola kuteekamu ebyennyanja halubajjula entobazi kandi emyaka 16 akusiima nti bali kugikola kurungi akwere $30 zikuyambe mu kuteekaniza ekiro kino. Gaalimaka Wilson Katikkiro w'obukama bw'Abanyala asabye ensisinkano ne President Museveni babeeko bye bamubuulira. Abanyala we have a right to be gazetted. N'omusonga gine tugaana abantu abandi bakayiza abantu bakayiza bakyababona mu constitution yaabwe bakyayiza nemba bagazetinga naye Abanyala sebo president oyizire president ekisayi yasire young man and vibrant. You know the background of Banyala, you know the background of Banyulo. Today we are requesting President Museveni, because we have moved to various offices, but they are telling us the only one having the key to Bunyala's gazetting is President Museveni. Can we follow you, please? After leaving this place, I will come to your office. And can you lead the Banyala to President's office so that we discuss the gazetting issue? Ababaka abakiikirira Kayunga mu Parliament basabye gavumenti eyongere amaanyi mu byenjigiriza mu kitundu kyabwe era basiima olw'ebituukiddwako. Ssaabanyala njagala okwebaza nga ntuuse eddoboozi lyange eri minisita ng'omugenyi omukulu ku lwa pulezidenti w'eggwanga azze wano. Obunyala entalo tezaatuleka kyekimu, zaakosa abaana bangi bakulu baffe nga tebagenze mu masomero, era y'ensonga lwaki bwe tutuuka mu kisaawe eky'okuvuganya mirimu ebyenjigiriza byatukosa. Abanyala abavudde e Bunyolo bawadde Ssaabanyala ebirabo nga bwe babiibye amazina ag'ekinnansi. Omudingiya okuva e Bundibujjo omukulembeze w'Abadingiya abaddewo kwogatta Kamuswaga okuva e Kochi. Salt TV eyo ya munywani wange omuno o Pastor Bujingo munywani wange muno yena yabayirenga ansuubiza okubaani olwaleero naye te olw'okubanga twafiiribwe omunywani waiswe otamale mirundi tasoboyire okuba ane naiswe o Pastor Bujingo ete ne tiimu yoona yabayire nga atusuubize okukavaringa kutuweeka kibayita live streaming.
Byetumubaze Godfrey, Soroti TV, Omunyo.